bane mu Kimbowa twagala yo keddagala bamunagama nga teriri muwadde kantu konna kakawa ngakugande boyagala muntu walinywe asobola okulinywa nga juice echupa ya feno ugiraba ekola both ku bakyala n'abaana naddala nga cells zakendera nnyo nnyo mu mubiri mulimu omuntu akugamba nti sense of human yakendera bwagazi bwakendera sikyalina kyenjagala naye yennyini eri mu form of juice osunda busonzi n'onywa ate era ekoza ne ku bino ebya emergency oyinayoko ng'ogendako oyinayoko ogenda okukyalirako oko munno osobola okusooka n'onywako busandikira buno bonna bwokka bukumala tujja kubeerako oku n'ekipa yaffe neyamusanyusa appetizer drink abaana bange ab'obuwala leero bannaye mukama yayenukudde essaala zammwe kubanga appetizer drink eno era nga bwogiraba nti no musanyusa abakimbowa bw'oba otunuulidde ingredients ate eziri muno nnyingi ddala nti mulimuko ebintu bingi nnyo nnyo twandikwambayininga nga ecupa egatta system yonna ey'omwana omuwala bangi mulina complications abamu n'abeera nti enseke zaawulira nti nezimuluma abalala n'akiwulira kubanga mulimuko abantu abamu akugamba nti nkiwulira nti oba nandibadde nsobola okutuuka wano nandibadde nsobola okutuuka naye ng'ate takisobola so ecupa eno eyamba ebintu bingi nnyo nga bakyala okutuuka ku ntikko kolaki byonna bitambulira ddala bulungi naye yennyini nga yeno gisunde kubanga yo nkwafumu era bw'oba ogitunuulidde enkwafu ddala yo nga yosunda nobeera nti no bw'ogisunda nzito era ejjagira bange ereeta ekyofu nywako abantu baffe mwenna tubagamba abakyala nti nate sirina bulungi mazzi babadde baludde nnyo ebbanga batubuuza ekiddo kino ekiwulula bakitubuuziza nnyo nnyo liragamba mulimuko abazadde mukigulira abaana nammwe abantu abakulu ng'oyina naye bweyebedde okumeeteringa kigulira abaana nogakuoko teekamu kakasajisajji kaffe nywa tulina eddagala lyaffe lino eryamukonola abakyala mubadde muludde ebbanga mutugamba manye ekigambo ky'okutyaba kinenku mbadde mukitwala nti kyamaanyi nnyo kugira nga omuntu amanye nti no kyakumala myezi ebalala wiiga ebalala meka nno eddagala lino lyanguyiza ddala era kubalina omuntu nti n'omuntu wange kugamba naye baami mukyeyigirize nosobola okukavulira muno kimutwalire ennaku 3 ekinene nnyo ennaku 3 zokka likozese mubisi gwa njuki osobole okukwataganya tulina embaluka kakuta kamu n'omuyonza mubitubuuzizza nnyo naye nga bino byebintu ebimu kubisingira ddala okubeera nti nno byokkulu era mubeera nti nno obigenderedde mu ntabula yaalyo olyegendereza nti nno ddyo nga ddyo teriba onsaano nga bw'ogiraba gibeeramuko okunkumuka kuno kwataganya nti ne bw'obeera oligize bwoti ddagala ly'amaanyi mwenna abantu agamba nti nno njagala ninayoko munnange sewulya bulungi sikola atya osene jiika emu yokka gy'oteeka ku kyayi oba gy'oteeka ku mazzi agabuguma nobeera nti nosobodde okunywa pozi n'eriryo lyaffe lino erya brain booster ekintu kino tukikozesa ku baana abatalina magezi nammwe abantu abamu abeebaka abakaana abakola batya otemako piisi n'oginywa mutwettanire mujje mu Kimbowa Research Clinic and Training Center musobole okukwataganya weetulye wakaliga bw'otuuka ku Ssekabaka baganya ngenda Kojja Kimbowa n'amatabi gonna amalala okwetula Uganda yonna mujje mufune obujjanjabi obwahaba Sirabanga konze muntu mulungi bw'ati atunuza amasaga gango mwezi aseka amanyone gakange girasi atenga wa girasi namusisinkana nawe mwe wazina ere byange bibye wabera wembera nakusisinkana nawe nkwe wazina ere byange bibyo wabera wembera wanahi obasinga nnyo hani kubye bisumani alali onkuba nnyo kale kubye bisumani abo bikongoliro basinzo limpeke kubye bisumani baby obasinga nnyo bali kubye bisumani walahi onkuba nnyo kale kubye bisumani abo bikongoliro basinzo limpeke kubye bisumani abansingeyo bangi nnyo hani nabakwagaleyo bangi naye gwe omatira nze zane yolava enyingi ompayaki zegwolaba nagonda dda nebwonsunirako katono kati era ekiro nfuna otulo nemulaavulaavu yantuuka eno ku bwongo ndiwala tobawuuna abakwefasa abakuveeko ndiwala nakusisinkana nawe nkwewanzena era ebyange ebyo bobeera wanahi obasinga nnyo hani alali onkuba nnyo kale
bannange ba mikwano mwebale kubanga ate mwekumidde ku TV yaffe esinga zonna TV bannanga ate kati eziriko okuli ebisanyusa ate okuli okuyiga n'okubanga ate oyiga ate bwotegeera ate nga wejjanja bwoyiga obera wejjanjabira ate ewuwo eno programu ey'ekikolo n'eddagala ono senga nakiganda ng'ava mu Kimbowa Research Clinic and Training Center banaye ba mikwano mwebale kuba ngate mutwagadde nnyo eno week mwebale kubanga ate musobodde okuba nga mwejjanjaba nga mwetuusaako obujjanjabi obw'enjawulo banaye kyengenda okusooka okwebaza ngenda kusooka okwebaza abakyala abazze ne banonera babba baabwe eddagala ery'enjawulo omwami wobanga tolina sayizi omwami onyoomebwa mu maanyi omwami nga kwegamba gwe buli kimu biganye byonna kwegamba nga gwe weetetenkanya bwetetenkanya bannange abakyala mwebale kubanga ate mukijumbidde nnyo ekintu ekyo okubanga ate mubanonera eddagala eryenjawulo ate nenebaza nnyo n'abakyala leero abajumbidde okubanga mujja ate okwefaako okgenda ewa Nakakande bannange va mu biri babadde oluusi ogamba nonga nti bannange ntuukawo oluusi nemmala ennaku 3-2 nga tebankoze ne bankolako ennaku 4-3 bannange twayongeddemu mu mpeereza zaffe ez'okuba omukyala tagendanga wa Nakakande nga gwe togendangayo tokyabanku ne ziwera bane jangu mu lunaku lumu 2 omukyala obere nga atofuna kyokola ki kyoyagala gwe atasobodde kujja gye tuli jangu ofuna omukoonola eyo gy'oli oteekemu olusika oberenga ate oba oluusi ne magejjo oberenga omukyala bigejjamu nga bifaananga ate ebigaaga bw'oba tosobodde kubifuna jangu ewakaliga ojja gamba yesenga nakiganda atulagirira ewakaliga ffe tulinnya tuddawo bannange omuntu kasita otuuka mu paaka empya n'olinnya emmotoka eziyita nateete ewakaliga n'oviramu ewakaliga ku Ssekabaka obeera otukubira ku namba zaffe oba gamba owa bodaboda ali awo atatambula omugambe nze ngenda wa Kojja Kimbowa ajja kuba ataakutuusaayo mukwano gwe ayaga kusindika message yo ku ssaawa zino ate Kojja akyali mu kkubo oba atambula ajja kubeera nga ate naye abawa empeereza ey'enjawulo oba okuyiga okw'enjawulo oba ebikusanyusa nga gwe omuntu byoba olindiridde okuyiga beera ng'osindika message ku ssimu erizzo 706 9 87 39 essimu eri awo mu kabokisi okuli Kojja Kimbowa etasembyeyo 85 so eya 85 beera ng'omukwirako ku ssaawa zino abeere nga ate akuddamu oba si ekyo usindikako ku WhatsApp obeere nga gwe ate bajja kuddamu naawe mangu nnyo naye gundi eza bulijjo message eza bulijjo beera ng'omusindikira ku ssimu erizzo 706 9 87 39 ojja kuba osindikako message yo Kojja oluba okutuuka wano kumpewo ate message yabeere nga agikuddamu mu budde muleme kudda okwekwasa ogamenti ya anze yange tebagisoma sindika mbudde buno Kojja nga tannabakola ki kubeera nga ate atuukako wano nekirala gwewagamba nti nze ndi wa WhatsApp beera ng'osindika ku namba erizzo 705 93 04 85 eyo simu yaffe eya bulijjo so naawe ayagala okugamba nti bakuweereza delivery okuweereza eddagala wooli wonna mu bigundi mu nsi ez'enjawulo mu bifo ebyenjawulo mu byalo mu matawuni yonna nagwe gy'osinzirira okubanga ate otuba ng'otufollowinga programu zaffe ez'enjawulo okuva ku Lwomukaaga paka ate olwokubiri ng'ojja oziraba esimu gy'oba okubako ne baba bakuleetera eddagala noga nti nze bandeetera eddagala ate bannange nabulaabulamu beera ng'okubako eyo ki ennamba so teweerabira ate eyaffe nga ffe basenga bale basenga nga gweoyagala kutendeka ebyenjawulo blood shower bannange abakyala ennaku zino kati mufumbiddwa tebababuuliriddeeko tomanyi kiki kutwala nambufumbo y'omukyala obeerawo otya mbufumbo nga naawe mbutuufu bw'oli awo naye nga tomanyi kiki kigenda mu maaso bane kuba ku namba zaffe basenga eyaffe ennamba erizzo 753 58 31 64 gwe ng'oyagala basenga bokka oyagala omumbejja Nasolo senga Jojo senga Nakiganda ku ssaawa zino akuweereza ojja kuba temufunyako eyo namba yokka gwe saabusabye nti nze njagala senga gundi yagenda okunkolako era ojja kuba oyogera naye ku ssaawa zino omumbejja Nasolo gyali ali mugikwata
beranga omukwirako ku kyenjogedde wano oba kyotategedde kubanga oluusi so akulambulira byonna byonna nebikola ki nebigwayo mubuuze eddagala buli eryenjawulo. Bannange abakyala mujje munone ku nkumbi muleke genda mbufumbo mbutuufu nga banna mubasiimuuza ebintu ebitategerekeka. Abamu musiimuuza saati z'abasajja abasajja ne mumba saati newotuuka ogikunyanga mbutuufu tekyakunyika. Abakyala mujje munone ku nkumbi. Abakyala mujje muyigge we banyenye ekiwattu banensenga nakiganda wendio kibaba okubanga ate nkibatendeka. Mujje nkibatendeka nawe agamba nti ngenda mbufumbo naye nali mbadde nyina bridal shower yange neze luwende tabasenga tebanjigiza kola ki kubanga ate nkinyenya jangu bannange wendi kuba ukubyo gambe banensenga nakiganda goli luddawa jangu ontendeke byonna gonono gamba nti akuyimba style zonna nze nja kubanzi kutendeka ngate nzikutuusako ombujjuvu nongo omukyala atukiridde muki mu makage. Bannange abakyala sigamba nti kwefaako kunyirira buli wono gamba nti wonoonyirira bwoti kitegeeza nti gwoba okoze eki omaze. Yes, abasajja baagala abakyala abanyiya kubanga asooka kwegomba mukyala nga akoze eki kunyirira kwe naye watuuka munda tekyasanze kungulu nga si bwe kiri munda kitegeeza oba osuuliddewo akabonero nga ggwe omukyala. Bannange abakyala mujje twefeeko. Abakyala mujje tweddaabirize. Abakyala mujje tufune amazzi. Bannange ekikwasaganya omukyala mu maka kwe kubeeranga omukyala mbutuufu onyigako bunyizi n'abeeranga atakola ki omugamba nti kanyigako ebikopo bimeka nti 2 n'ekitundu omukyala ng'ebikopo 2 n'ekitundu okola ki obiyina. Naye ennaku zino ye omusajja nekikutaana n'onyiga waakiri afutta mpeko ey'amazzi nga gweyagala omukyala agakuwe. Bannange ennaku zino abakyala temukyafaayo. Abakyala mwekozeekoze ebintu bingi mukosezza famire ezitali za mbiri gyammwe ne mujja ne mukoppa neighbor yakosezza famire bweti ne bweti nejja ne kulukusa okumala ebbanga ddene so nga si ya mubiri gwo naye gwe omukyala nga mbutuufu oli awo gw'omwami wona okulukuta okumala weeks 2 gwe lowooza ye ali kuki. Bannange abakyala wojja n'okifuna tegeera nti otegendedde kuki ku mubiri gwo jangu ofune famire ey'ekiganda ate takosa etayingira gamba nti oba ogambako nti bagikusiba mu mubiri bakola batya wabula n'ogisibira wali wabbali ate gwe weesiba ate gwe weesumulula. Baliwo bagamba bino ebyedda nti bane batusibanga omwana kuddayo gye bakusibira ate ne bakola ki ne bakusumulula naye mukwano gwe weesiba ate gwe weesumulula. Bannange abakyala family zibatatanye nonyereza oba ogenzo wa dokita gwegende wa dokita omugambe nti banne kebera omusaayi gwo dokita omusaayi gundi ule gundi kusobola family bweti ne bweti muleme koppa nti gundi yakozesa family bweti nange gye mba nkozesa. Bannange abakyala kyekyo kyokka gwe nosooka ogejja nobeeranga golola nokola omukono nobeeranga golola noga bannange omukono ogumu munene omulala mutono naye nga tomanyi kituufu kiva kuki lwaki omugumu munene ogula mutono. Bannaye family byonna naye yekola ki yebikola gwe nobeeranga n'otambula tossa naye nga weebuuza nti nze nalwala ki mwereetera n'ebirwadde okubanga ovudde mu family ali n'ofundikira nga ofunye pressure kubanga ogenda n'ofuna omugejjo gw'otabadde nagwo. Bane n'abalala bw'obanga olaba nga oweekera nnyo si kirungi gamba nti oweekera buli wonoogamba nti oba olinnya amadaala n'oweekera bannange ojja obuba bulwadde kwe kukkakana ng'ofunye pressure kwe kukkakanya ng'ofunye ebisukaali ng'ebyo. Bannange bwe wookifuna weefeeko ng'obudde bukyali tegeera nti oli bubi towegambako nti banenze n'okudduka gwe ne bagamba dduka okutuuka wali nga gwe tokisobola naye nga naawe wooliawo ogamba nti ndi muntu kyokka ng'okeera kulya nakunywa kitegeeza nti emmere gy'oteekamu butwa mu mubiri. Mukwano oba omukyala oba omwami oba omwana gwatunula alaba ku ssaawa zino manya nti obwo bulwadde. Bannange ate nja kudda ku nsonga ennyo ez'abaami kubanga nze nakiganda nnyumirwa nnyo omwami okubanga nange ankolera ekinnyumira oba oluusi wekiba kinnyumidde n'oluusi nammwe ate abali eyo abalaba senga nakiganda nammwe kyemukola ki kyemwagala. Bannange abaami abakyala bakooyi okubanga mupakuka. Ennaku zino abakyala bagamba bo bonna balina amazzi naye bekwasa abasajja enjija gye mujjamu. Bannaye omusajja obanga ojja opakuse kitegeeza n'omukyala tajja kuwa mmere ye ng'ekola ki
nga naye awulire erimu supu jangu muteeketeeke ate leka muteekateeka nnyo abakyala mulimu abagamba nti nze teekateeka okumala eddakiika 3 essaawa namba bannanga abakyala ate awo obeeranga asusse abamu mwakosa masturbation ne mwagala bate babateeketeeka okumala essaawa namba omukyala kyetaaga ne bamuteekateeka wakiri okumala eddakiika 5 n'abeera nga ate akumaze okukola ki okufuna kyakola ki kyayagala naye wonoobeera wonoyagala obeere ng'omwami ojja nga toteeseteese mukyala omukyala tajja kuwa ki supu we era omukyala yensonga lwaki yagamba nti ayina amazzi yensonga lwaki abakyala beekubidde omulanga kweno wiiki eno abaami mugende mpolampola bw'otuuka mu butuufu mu nnyumba ya munno genda mpolampola tambula ng'omutali ttaala naye nga tesiragidde nti wootuuka mu nnyumba nti atejjako ettaala wabula tambula ng'omutali ttaala kweganga weegendereza omukyala ajja kuwa buli kimu kyakola kikyayagala naye ate nga mulimu abakyala nga ye yazaalibwa okuva we yabaawo nga ye amazzi gakola ki gabula omukyala we gabanga amazzi gabula jangu gye tuli obeere ng'ofuna amazzi bw'oba si ekyo ng'oli eyo gy'oli beera ng'ofuna akasagisaji kasiike bulungi nnyo kajje teekamu olutungotungo omubisi ogusogoddwa n'amabidde oteekemu omuyonza ate obeere ng'ofuna muki muli ebbugumu otungotungo lufune amazzi agaseerera gaba amazzi agakontola naye abamu mwina amazzi galinganga amazzi ga mu kidomola gokka gokola ki goyina ate ng'oluusi tegalirimu wadde kagundi konna kitegeeza omukyala bw'obeera nga olina amazzi ga mirundi 3 amazzi agazannya amazzi agatandika n'agazannya ate n'agamala amazzi gaba ga mirundi 3 naye waliwo ajja tugamba nti ye ayina ga mulundi gumu bannaye toba mukyala bw'oba olina ga mulundi gumu kuba ku simu ya Ssenga Nakiganda eri 0753 58 31 64 kuba ku ssaawa zino basenga abakugu ate babeere nga bakuddamu so ku ssaawa zino beera nga ate okuba ku simu eri 0704 45 93 50 oyogereko ne Kojja essimu ya Kojja eri 0704 45 93 50 gwe ngoyaga kwogerako ne Kojja ku Airtel oba gyoyita walidi ate wa MTN beera nga okola ki okuba ku simu ya MTN eri 0774 45 93 50 ojja kuba ofuna Kojja yennyini ezisigadde zonna essimu eziri mu redi beera nga okubira Kojja ku ssaawa zino essimu ezo zonna akola ki azikwata neya MTN esembye wansi esembyayo 5 ate eri mu makkati nesembyawo 64 beera nga okubira basenga bajja kuba bakuddamu mu mbeera yaki ey'enjawulo bannange abaana abali ku ssomero ku ssaawa zino ttaamu eneetera okuggwako naye omwana wo mutegekedde ki agenda kumalako atya ttaamu ayise oba tayise tamu mugamba nti kasa first tamu si yanjawulo naye oba omutidde omusingi ogwa wansi omutidde tamu ye ya wansi ate jjuuse jjo mwisa ku tamu eyokumeka eyokusatu omwana munoonyeze ku ssaawa zino ate akamuyisaamu asobola okubanga ate atuuka naye okukola ebigezo nga byakola ki abitegeera mujje mubawe omwana abeere nga omwana muwe olumanyo aleme kwerabiralabira bannange omwana bw'abeera nga yeerabiralabira kitegeeza nekyajja okukola tajja kola ki tekijja kunyuma oba tekijja mugendera buki bulungi jangu munonera abaana eddagala ery'enjawulo bannange n'ekirala omukyala nga gwe gy'oli oba omwami nga gwe mbeera ekusobedde emikisa gyagaana buli kimu kyokwatako kiganye bannange nga gwe buli kimu n'okuŋŋaanya ssente osogamba nti mu mwezi guno nkozeemu obukadde 10 naye obukadde 10 bugenze oto okuggwako nga obukadde 10 siinaawo oba wadde siinaawo wadde obukadde 5 bannange kitegeeza ssente ziba zikuyita muki mu ngalo jangu onabe ku kyogo kyaffe ojja kubeera nga ate onyweza kuki ku ssente tunyonyoleze ssente ezange bwe nzikwata tezikola ki tezinywera mu ngalo naye gwe onoddaawo n'ogamba nti nze nja kukolerera kufulumya olabye ate mulimu n'omuntu omu agamba nti nze bannaye newengena nennoonyeza eddagala erinyamba okuba nga nkuuma ssente zange era eddagala eryo nzityakazi terikola ki terinkolera bannaye gwe oba ogamba nti gwe terikkolera jangu tumale okuggyeko ekisiraani ekigaana okukola ki okukola eddagala obeere nga ate okola ki okola eddagala eribanga lituukiridde okuba nga bizinesi zo zigenda mu maaso
naye wonoobeerawo ng'ogamba nti nze bizinesi yange eganye ku mulimu tebanyongeza bannange gw'olituuka ddi gy'olaga abaana abawala muli mu akeedi oli neibawo bamusasula emitwalo 3 naye gwe mutuufu bakulemeza ku mitwalo 10 oba emitwalo 8 golooza olituuka ddi gy'ogenda bannange ekisiraani mujje mukinyaba ate omwana omuwala weemanya nti olina ekiki ekisiraani omwana omukyalo oba mukulu oba omwami omanya oba omwana onoova butongo okimanyi nti ki nyina ekisiraani ow'ekisiraani weemanya naye noddawo nogaa nti bannange kangene ennoonyereza oba nyina ekisiraani gwe nga buli kyolaba kyokwatako kikola kikigaana gwe newawasa omwami n'olutuuka n'owasa omukyala wonjjo muwasa era ajja kufundikira akola ki anoba oba oluusi wewasa omukyala n'ofundikira nga ye takwagadde ate omulala ng'akoze ki amwagadde kitegeeza toyagalibwa olina ekisiraani ky'obutaagalibwa naye nga naawe otudde ogamba abakyala bankuula gwe ne bakuula ne bakulya ssente zonna zonna bizinesi neggwawo edduuka mulimu abaana abali mu maduuka g'abakitaabwe ag'abanyaabwe nga babalidde ziweddewo n'ennyoka atuuse okugoba mu dduuka li bannange mikwano jangu weddukiro gyonaabe ku kyogo enkya lunaku lwakubiri luba lwanjawulo nnyo luba lwa byogo byokka byokka okubeera ng'omuntu anaabako mpozi oyo agamba nti ayagala bamwongeze ku musaala nga omusaala gwe bamuwongeza gw'amaanyi jangu n'akatasako jangu n'ebbaafu yo ojona abeki ekyogo bannange ebyogo ffe tubyeyengera ffeffe nnyini tojja kusanga omwana agenda kuyengera kiki kyogo ebyogo ffe tubyeyengera n'obeera ng'okoze eki ofunye ekintu ky'oyagala yensonga lwaki Kojja anagenda n'agamba nti genderera nnyo omuntu akuwa ekyogo ye afaanana atya ye ali atya gwojja kgenda ogamba nti njagala kyogo bafundikire nga bagamba omwana ati genda okole ki otuleetereko omukene wa 10 oba wa 5 n'ennyenye za 10 kitegeeza oyo agenda kuwa kiki kalina kyagenda kuwa kubanga naye embeera ye embi waki tasooka n'atereeza omukisa gwe naye n'asooka n'akuwa ki omukisa kwegamba mikwano mugoberera abantu abakola ki ababoya emikisa okulaba nga nammwe mweyongerayo ki mu maaso bannange abaami kanzi ate ku nsonga yammwe bannange abaami sayizi nabadde kwegamba ninganga akibuuseemu buli wojja ng'oteeseteese omukyala ate ne sayizi n'ebeera nga yeegasa omukyala ajja kunyumirwa omuzannyo ajja kunyumira mu kisaawe alabe nga akapiira mubutuufu okazannya nga kyekyo naye bw'onoobeera ng'omwami nga sayizi yo tewera kitegeeza tojja kufuna kyokola kiri kyoyagala omwami sayizi etawera kazigo kafe akamagejjo kaako akaliko ekisaanikira ekya green beera nga ojja ewakaliga obeere ng'okafuna gwe kuba ku ssimu ya Kojja eri 0704 45 93 50 obeere ng'oyogerako naye kati obeere ng'omunnyonnyola ekyenjawulo ate oba olusi gwe kyoyagala kyesikunyonnyodde obeere nga ate omukuyako ne ku ssimu ye MTN eri 0774 45 93 50 banange abakyala tulina full package yaffe nga abakyala mwebuuza nnyo full package kyeki full package mulimu okwoza mu nseke mulimu appetite mulimu okuzzaamu enje abakyala temukyayina nje ekintu ekyo nje mukibuuza nnyo oba oluusi abamu kibasesa nga tebamanyi kitegeeza ki edda omukyala watandika okubanga weegatta oba watandika okubanga ozannya akapiira naye ng'omwami mwe mutuuka okuzannya akapiira agamba nyina kyenkoonye naye ku ssaawa zino nga takyalina kyakola ki kyakoonako oluusi oli n'agamba nti kannuma kambaka oba oluusi oli n'agamba nti nedda nze obeeranga nnyonyogera oba oluusi omu n'agamba nti kalinganga akayinja kenkoonako kwegamba buli musajja yakiwuliranga lulwe oba buli musajja akiwulira tukiyita na lugero buli musajja akiwuliranga lulwe kubanga ennaku zino abakyala temusimanyi lwaki abakyala bakugaziwa abakyala temukyali bafunda ate n'abaami ennaku zino tujja kwekwasa abakyala tebakyali bafunda nga n'abaami ennaku zino mwakula bubi abamu mwakozesa masturbation ne mukyama kati omukyala oluba ogamba okuzannya opiira emirundi ng'esatu ng'omukyala takyalina ki nje ogamba akantu akali kanyonyogera ng'okanoonya tokyakakola ki tokyakalaba bannange omwami n'ofundikira ng'omukyala takyakunyumiramu wadde n'akamu naye nga te oluusi kiva kuggwa omuki omwami tekiva ku mukyala naye abakyala abaami mugejjese ku sayizi zibeere nga teziwera abaami muwanvu ye sigejjesa kibeere nga kiduduli nga tekyegasa
kwegamba ate wonobeera ng'oli muwanvu kwekkoona kale akayinja oba akakunyonyogera gwe buli omu enfuna gyakola ki gyakifunamu naawe omukyala obeere nga ate webakoonako obeera ng'omunoonako buli sayidi gyabakola ki gyabaali naye omukyala ogenda n'otuukawo mutuufu nga tonoonako towa mwami wo maanyi bannange omwami omukyala atategeera ki maanyi golina kuwa mwami wo jangu nkutendeke omunono otya ye nedda omuluma otya ate omukyala togenda kulumya nga toli muki togenda kuluma musajja nga toli mufunda soko ojja ekintu ekyakyogerako nnyo wano nti abakyala ennaku zino baali badde bakola ki baluma naye nga gwe omukyala tosobola kugamba nti oluma n'okwata noota ate naawe omwami omukyala bwagamba nti ajja kuluma kitegeeza omukyala kyakola bakola ki akitegeera naye ennaku zino olwokuba nti mwe temulina maanyi opakukapakusi n'okola ki n'ogamba nti nze mama gundi nze nkooye nze mbadde nkooye naye nga tokyalina kikwasaga ki kikwatagali mazzi butakola ki butajja kitegeeza oba wakozesa masturbation oba walwala endwadde ez'enjawulo kandida kabootongo tunnyonnyole kyava ku ki walwala bulwadde ki abamu bulwadde buno bulwadde bungi nnyo bubaleetera ebintu ebyo bingi n'abamu abantu abakulu mugenda ne mugamba nti nze ndi muntu mukulu ne masturbation sigimanyi sigikozesangako senyigirirangako wadde n'akamu naye nze era sivundikira siikirikina ki siina maanyi banaye n'obukulu bugenda ne bujja ne bumalamu amaanyi gaffe jangu tunnyonnyole nti zibannange kyaka myaka gyekitutta amaanyi oba jangu tunnyonnyole nti banaye kyaka pressure alusa sukaali okuva byankwata amaanyi gange negakola ki negakendeera jangu obeere nga ate okola ki ofuna obujjanjabi nekyabannange abaami ab'enkala bannange abaami ab'enkala gwe nga watondebwanga oli musiraamu bannange leka kubuzaabuza musajja nti gwe munnange nze bansiraamula oba nze ndi musiraamu era ojja mulaba era newoolobanga omutuufu ofunye naddala omusajja gwofunye nga yejjime naye ng'ate olaba alinganga omusiraamu atagamba nti ye yazaalibwa alinganga muki musiraamu bannange tegeera nti kisiraani abakyala mugenda ne mugwamu ebyo ebisiraani ng'ebyo ng'oluusi obadde olina emikisa gyo n'ogwa ku musajja ng'alinganga musiraamu naye nga tebamusiraamulangako bannange ekisaali kijja kutambulirako paka era mujje nga munoonyereza weetegereze tokkiriza kugamba nti bannange ejjako enzikiza nze ebintu mbirire mu nzikiza bana emmere y'omu nzikiza wadde mugamba nti omuwate tosa kuteeka mu nnyindo omwero oba okola ki oguwulira naye weetegereze kintu kiri kitya ojja kutuuka n'ogenda okugamba nti bajjeko enzikiza ofundikire ng'ofunye kalinganga 7 kwegamba ngeri kewese kalinganga 7 so woolira mugundi mu ttaala olaba kyokola ki kyolidde ate naawe omwami gwonoddawo n'okweka buli lunaku n'okweka sayizi y'omu nzikiza era omukyala aba agiwulira sayizi era wowulyanga nti olina okunnyogoga ennyogoga ate webanga teriiko na misuwa ate ne gubula akola ki asa abaami abalina ebizibu ebyo mukube ku ssimu ya Kojja erizo 704 45 93 50 n'endala erizo 774 45 93 50 ate simu nagambye gwe WhatsApp ita ku simu ye ya bulijjo eriko Kojja Kimbowa erizo 705 93 04 85 oberenga gwe WhatsApp okola ki omusindiki ate n'oluso mukuba kubanga esimu yammwe buli muntu wali oba mukyala oba mwana oba mwami oba mukikwe gamo bajjajja gwe buli kyoli esimu esembyo 85 jerengo ogikubako kubanga kyekintu ye password yo eva mu Kimbowa research clinic okubanga olusi bakoletedde eddagala kyotategedde bulungi olina kubuliza kwa esimu esembyo 85 ate gwe owa message beera ng'oyita ku ssimu eri 0706 987 gowa message eya bulijjo koba oyita owa 85 beera ng'ate omusindikako eya WhatsApp ate omukubire era kati era abeerenga akuddamu mukubire kagenda okutuuka walo n'ensonga yagimaliriza dde oba oluusi yakuzeemu dda ate atandikire ku balala ate n'enkya mukeere bannange mu bungi obujjanjabi bwa njawulo kubanga n'enkya anaasobola okubanga ate gwe okedde waliwo omusomo okutandika ku ssaawa 1 oba 2
paka ku ssaawa 3 ojje ofune omusomo kyegeza bw'ojja n'ofuna omusomo ate bakujjanjabe ng'ate oyize ne kyokola ki kyoyagala oluusi tujja ne tubitematema wano ku TV n'obeera nga tutegedde kye tukola ki tetukunyonnyodde bulungi kukumalayo jangu obeere ng'okola ki obifuna ofune ku musomo okufuna okunnyonnyola weebuuzeeko ate ofune okubeera ng'okunnyonnyola naawe ayina eddagala ewuwo nga toliyekakasa bulungi nogaa naye Kojja oba senga alagiridde bwati ne bwati naye eddagala lino mbadde njagala gikola ki lyekakasa